tukomezaawo emirambo y'abaana baffe 11 nga abayitu bonna bali abaana 17 tosobola kulaba ani oba kye tuyita bantu beyond recognition. Kale engeri gye baayekebwa ennyo ng'omuntu oba baganda baabwe bamama baabwe batata baabwe tebasobola kugamba nti ono mwana wange, otusalawo tukozese endagabutonde. Ekyo tusobodde okikola ku mirambo 11 era nga tukuzaayo emirambo 6 naye tubadde tujja tusimbula olwajjo twafunye amawulire nti waliwo omulala eyasangibwa gye balondoola abatujju bano ne bamukomyawo naye nga naye babadde bamuziikako ekitundu naye ate n'obulago babusala naye twetaaga okumugatta n'ab'eŋŋanda. Kale naabo nabo tubasabye bagende ku Bwera police station. Bantu ba social media bawandiika buli omu awandiika kike naye bino ebyokugamba nti waliwo abaana UPDF yafuna kubajja kubawekera naye abo abawambibwa tetunafuna mwana yenna ali alayi. Ndowooza kati tufunye omulambo gw'omwana omuwala kati nagwo tukyagukebera. Kati leero twagala kwebaza gavumenti n'ebitongole ebyokwerinda, mulimu poliisi, mulimu UPDF, mulimu na organs zonna ez'obwambega. Njagala okuddamu okugumya bannakasese bannange nti embeera yo kati weeri eteredde bulungi, tufunye buli kimu kyetwetaaga, tutalina kyetwekwasa. Pulezidenti yatuweereza buli kimu kyetwetaaga okulaba n'ekitundu. Twongeddemu ku maanyi ne ku bukugu, tusuubira kuba nti kino ekyagwawo kijja kuddamu kigwewo.